bali kwera mpozi nga ate otambula naffe bulungi nnyo yonna gy'osinzidde okubeera nga otufuna gigenze gite gy'olwaliro kulika mu weekend wadde mpanvu nnyo mwebale kubeera nga ate obulyawo mutambula naffe mu mbeera eyo mu lembe entambula eri etya obulamu busanze butya tubaayo eno ng'ekintu kikwasaganya mpola mukulikirikeyo ddala embeera eri etya weekend tugenda ogiyingira nga Frank Antambi oyo naye bamuboye. Friday kwaliko ekivulu kya Queen Sheba, kwaliko ekivulu kya Queen Sheba. Kati Queen Sheba oyo bw'amaliriza Serena mugenda sula akatale k'ekifo kyammwe. Ate kino nze nkibagamba buli mubeera nga muleeta obuvuyo mu kifo ekimu wabeerawo ekifo ekipya ekizuulibwa. Wabeerawo ekifo ekizuulibwa kubanga bw'obanga obukinze omuntu olunaku tewali ate kikuteesaako mukolo mulala gwonna newankubadde gugenda beera gwa ssaawa emu. Teriyo mukolo gwe bakasobola kugamba nti tugenda gukolera essaawa emu exactly no. Shiba atuuka okukola sound check n'okuwayalinga ebyuma ng'ate mukyalimu omukolo. Ssaawa 6 bawayalinga eddi ebyuma bakole sound check. Omukazi yayimbye ku ssaawa 4 ezekirozi yazije ku stage. Lwaki kyavudde kuba Serena kutyankalanya budde bwabali ku time ya Shiba ale ne bateekawo embaga. Kinono kyasobodde okubeera nga oboolyawo kikyankalanya embeera yonna wano. Oboolyawo waviridde akabadde akagamba nti ne Jeff Chiwa yagadde amawulire gaddukire nnyo ku Frank Antambi galeme kwogera ku Shiba. Era bwe mbanga mwegendereza nnyo Shiba shoye ya trending ze later kiro nnyo saawa eyo ngoba na 6 abantu nga posting ebintu naye obwedda amawulire gonna nga gogera ku Frank Antambi ne bagamba nti olwo kyabadde kipange kubanga Frank Antambi bamukubirawo kawungeezi poliisi emugamba jangono n'essimu luli bamukwata bamujjako essimu namukubira namugamba jangono n'essimu yo. Abantu ne beebuuza ddala Frank Antambi essimu kyabadde kikulu nnyo gyali asookaye awalabuke bw'ati adduka agende ye teyasobodde kirowoozaako nti bwe ngenda ku poliisi ku Lwokutaano nandyekanga nsuzeeyo. Oli wagambira nti obaolyawo kino ekintu Jeff yakibaddemu akwate Entambi amusibe amawulire gonna gatunuulire Entambi gave ku Shiba. Nze eno ntegeera yange nandowooza yange nti obaolyawo n'Entambi yaweereddwa kasente njogera bwogezi ndowooza yange yandibanga boli omusajja watewereddwa kasente basanya amawulire gano basobole okubeera nga bazikiza ekivulu eky'omukyala Shiba. Naye boli awo Katonda yabadde ku luyirwe nasobola okubeera nga ali successful newankubadde abantu bazze nabo late mukko okujjula kwajjudde late mukko. Kitegeeza ki nti byonna bikole naye okuzanya amawulire mu ggwanga ly'u Uganda nako kuyitiridde nnyo. Tujja kutuuka ekiseera omuntu afe tulowooze nti oyali mu katemba ako kabadi bw'atyo Moses Radio bwe yafa mu bintu ebyokusaaga eggulo limu oba like some few days baali bakoze shooting ya video oluyimba nga mulimu omulwadde basawo blabla n'ebirala. Omusajja agenda bamukuba ekigo omutwe bagwasa ebifaananyi ebifuluma nga ali ku kagundi kana akatanda akabafu ngagamba nedda just bali mu video shoot. Jukira that day Balamu the following day waliyo Balamu nga alinayo ekivulu ne basooka ne bibeereyo ebyo nga babisirikidde kugamba ne bitategeerekeka paka lewana onsinga nti Moze Radio afudde mu bintu by'okusaaga ebyo n'okuzanya amawulire. So kati mwenna abakola ebintu ebyo babloga n'abalamu mwenna mulina okubeera nga mwebeereramu mulekeraawo okubeera nga mutwala things for granted. Bannammwe oba mwe kennyini mujja kufa abantu bagambe babadde bali mu video shoot etc n'ebirala. Mwegendereze ku nsonga eyo. Mwebale kubeera nga ate ekintu mukikwasaganya bulungi nnyo embeera eri eti obulamu busanze butya. Tubaayo eno nga tukyatambuza emirimu mpola gwaffe gwakuwa amawulire agabeera mpozi obaolyawo gafise mu ggwanga eryaffe erya Uganda too. 7 news coming from Masaka where court had denied bail applications of Comrade Eddie Mutwe
Achileo Kivumbi and Mogumia Gaddafi and Wakabi Smart, all members of our security team, because excuse that the charges they face are too serious to allow them regain their freedom, like countless other political prisoners. These comrades stand falsely accused of laughable offenses, including aggravated robbery and assault, that they are allegedly committed during the burial attended in May 2024. The four are accused ridiculously of having stolen a phone and a sweater using knives and sticks. Statement eno yakoleddwa Bobi Wine ng'agamba nti era last week, it was Friday, also either Friday or Thursday, Achileo Kivumbi, Eddie Mutwe, Wakabi, Gaddafi bamiwa bail okuva Masaka. Bamiwa bail nga kigambibwa nti emisango gye bazza tebasobola kubeera nga babeeyimirira. Obontegeera tebasobola kubeera nga beeyimirirwa. Nejjukira emisango egiri mu fayiro gya kubba sweta na sente gattako n'essimu mbu nga bakozesa obwambe n'emiggo. Kyokka bagamba emisango gino tegyeyimirirwa. Netugamba musango ki? Wano nno yiwe yakugambire nti eno firimu script yemu yesomebwa ne ku misango gyonna egize gikwatibwa ku Kizza Besigye. Yemu ebize bikusomebwa ku Kizza Besigye nti ali ABCD. Oba ntegeera. Kati wano tugamba bingi tugenda mu kulonda bano balinga abakibala nti security team yonna ya Kyagulanyi eberenga eggwera mu makomera n'abaana abala round batiye ba foot soje bagambe olaba kutakireo Kivumbi, olaba kutte Eddie Mutwe, olaba koze bonna badduke. Kitegeeza Kyagulanyi agenda mu kalulu nga security gyalina yokka bwe buno obubaweebwa ewo kabanga lyakamu akabeera k'abasirikale abataano n'abalala. Oba ntegeera bamubeerako kati bana abalanga tebabeetaagako. Kyagulanyi nno wano kikusomesa ki? Olina okubeera nga omentalinga security endala, security team, onoonyayo ba security abalala abakuyambako. Otherwise bwabanga bonna bagwera. Kati nzijukira oli Aitawa bamumenya okugulu. Noza Aitawa naye yali omu ku security oba naye bamumenya kugulu. Bamukubane bamumenya okugulu. Kitegezo inobeera nga oguluminga abaana abala abasobola okuyirawo omubiri, kubanga bano boba Eddie Mutwe kirizo bagana n'okulonda yokunaba kuwedde bayinza obutateebwa. Bayinza obutateebwa ne babeera eyo nga bolaba abamu bali eyo niti balina misango gye bavunaanibwa. Olaba Bobby Yanga, olaba n'abalala bonna abali eyo tewali misango gye bavunaanibwa. Nammwe mukenyini mukimanyi tosobola kuvayo novayo n'ongamba mbu wayogedde nti wali musango. That is bubanga oli sure nga omusango ogulina mulete mu kooti n'obujulizi ng'obulina omulamuzi agusale. Ne bw'abanga omulamuzi tannagusala kitegeeza tewali musango. Oyo atwalibwanga mujulizi. Naye nze neewuunya aba CID ba Uganda bonna okwata omuntu n'omuteeka mu kkomera nga tosoose na kunoonyereza nga tolina na evidence gy'ogenda ku presenting eri kooti. N'omulamuzi eyasoma emyaka almost 6 years n'osoma obwalooya n'omala n'ojja ng'olinya paka ku ddaala y'omulamuzi nga bakuleetera omusango nga tosobola na gugoba for many years nga baguleeta nga tebalina bujulizi gwe n'ogukkiriza banno bazzayo ku limanda nga you cannot use your head. Tosobola kukozesa mutwe gwo na bwongo bwo na ntegeeraayo. Kitegeeza nti gwe byokola byonna kati mwe bamutegeeza nti mwabbenga ebibuuzo mwali temusobola kwekolera ku standi yammwe. Mulina kulinda bulinzi babakolerere bakole batya bwe muli. Bwanga omulamuzi yasomera ku ssente obaza abazadde be obazize n'osoma obwalooya n'ovaawa, lwaki olinda bakuyinjekitingemu kiki ekyokukola? Sala omusango nga bwe gulina okusalibwa. Bwe guba mutuufu basindike eruziba bagambe nti Eddie Mutwe mugende eruzira for life. Family zitegeere nti
bano babasiba life n'ekibiina kitegendi bano babasiba life business zigende maaso tubaayo nga tutambuza bulungi nnyo ekintu nekenyini nobeera mpozi nga ate otambulira bulungi ng'otegeera anange amawuli ageefuze bonna neke yenaalemu emitwe giringa emitwe Kaguta defiant faces among Kadaga defiant faces among in NRM female gundi kati ne bakuba n'omuntu omulala breaking news Kaguta crashes with Rebecca Kadaga gakyatambula gakyatraining amangi nnyo mugajja galaba mu mbeera yonna. The other afternoon, it was Saturday, Bobi Wine met the Nubian community at Kavule. Abanubbi simanyi abazerwa Nubian eri obalwani bali kyobomanya nabo beyunze ku mugendo. Eggwanga ly'Abanubbi lino lisibuka mu Southern Sudan eyo ne likira mpola paka ne lisetolinga ebbombaawo Ssekabaka Muteesa owokubiri Walugembe yabawaawo ettaka n'abagamba mbawadde mubeeraawo. Kati abasinga Abanubbi abo bali awo bamanyi bulungi nnyo Oluganda era balwogera bulungi nnyo. Kati nno olunaku lwali lwa mukaaga ne basinkana mpozi ate president w'ekibiina kya NUP His Excellency Bobi Wine ne bamusinkana ne babaako bibaawayamu nga bo Abanubbi ne bamulaga n'obuwagizi nti bali mabegawe. Amulaga nti bali mabegawe ndowooza oli awo babadde bamwebaza n'okubeera nti yasembeza omwana waabwe ku kido n'asobola okubeera nga booli awo abali presentinga. Abanubbi bano be bantu badde sitira kuwulira nnyo ng'obooli awo bayingidde nnyo mu byobufuzi era nga bw'otuukako eyo community zaabwe entono nnyo ezibadde ziparticipatinga mu byobufuzi kuba mu Bombo omwo abaana abadde beesimbamu ennyo era baana Baganda. Kituufu bali mu Buganda but they hold a big community in Bombo. Otambulira ddala n'ovugira ddala ekibangiriza ekiwererako ddala nga bagamba Abanubbi amanyi okugendako mu butale Bombo kwa 221 awo Kalule Bombo omu mwonna mulimu Abanubbi. Bombo mu tawuni omu mwonna mulimu Abanubbi abeefuzeemu ennyo nga sigamba nti beefuzeemu mu bubi wabula Ssaabasajja yali yabawa ettaka eryo okubeera mpozi nga kwe babeera oluvannyuma lw'okutambula n'okumigratinga okuva mu mambuka oba okuva okuva mu mambuka gye baali mpozi oba oli awo babeera. So mu mbeera eyo kale katubasabe beeyongere maaso era okugenda mu maaso mpozi ate n'obuwagizi bwabwe eri ekibiina kya NUP bakole ebisina okutambula. Katusuubire nti ate ebintu tebibakyukire munnaye ennaku zino bw'olaga ennyo obuwagizi eri omuntu ebintu bikukyukira kuba abaana bonna abaasibibwa just basibibwa olwakubeera nti bawagira Kyagulanyi, not because they are criminals, no, but because bawagira Kyagulanyi oba oli awo kyekibasibya. Tambula naawe ntambula nange mu mbeera yonna eya bulijjo. Tukyakuwa amawulire nga bwe gazze gayita over the weekend. Brigadier General, retired Brigadier General Rwashande Edward Emmanuel Rwashante yavuddeyo n'agamba nti if Sekitoreko decides to run as an independent or NUP candidate after benefiting from the NRM for decades, he will likely face significant backlash. The people of Remiyaga are well equipped to challenge him. My advice to him, don't waste your time. Just come and we work together. Rwashande alabudde muganda we abeera mutowe ndowooza. Twakola okunoonyeza ku bantu bano nga kigambibwa mbu Rwashande ne Ssekikubo bamama banja ba Luganda. Bamama ba Luganda. Kati wano navuddeyo n'amulabula n'amugamba nti singa nga we yaluuzinga mu kamyufu singa ajja
ne yesimbawo kubwa namunigina obanga ku kadi ya NUP kino kigenda kubeera nga kimuzizza nnyo emabega kubanga abanamulw'emiyaga balindiridde nnyo balina buli kimu kye beetaaga okubeera nga bamulwanyisa n'omu ku baakalulu mu bulamu nga buno obwa bulijjo aswalira eyo n'amugamba leka kuswala toswala jangu tukolere wamu olw'ensonga nti bw'onoogamba nti odde eyo simanya bulabula n'ebirala ogenda kubeera nga ate ogukubye munda sigalawo tukole ffenna leka kudduka todduka bizibu byo ontegedde todduka bizibu byo. More news to come. We've seen the video training ya Bushoke alongside Juliet Zawedde banono nga babadde baliyako mu life naye omwana yakuteka video nga bafuluma mu nyumba ey'ebbeeyi naye ate sound n'atekamu ya Dr. Jose Chameleone. Nze ekintu nga nze tekyansanyusiza newankubadde ng'ennyimba Chameleone aziyimbira abantu naye ekintu si kirungi nnyo okubeera nga ate abantu babeeraawo batabula bakola batya si kirungi mwanange abantu mbaweeko ku flowers zaabwe mpolampola oba oliawo nga bakyali balamu. Chameleone muleke mmujoga nnyo. Mpitiddeko ewa Chameleone actually nenzijukira ne story yatambula ennyo nga Danera ayagala Chameleone bakwate ennyumba ezombi eziri e Bulaaya n'ennyumba eziri wano zibeere empozi ate nga ziweebwa zidda mmanya ga Danera. Ekintu ekitali kituufu, ekintu ekitali kirungi nnyo, ne custody y'abaana bonna ebeere ng'edda mu mikono gya Danera. Si kirungi tukize tugaane olw'ensonga nti ate bw'omegga toluma. Chameleone musajja wattu ali stressed nnyo. Simanyi Danera oyagala kulaba taata w'abaana bo ng'afa, oyagala kulaba taata w'abaana bo ng'ali mu kkomera, kiki ky'oyagala? Ndowooza wandibadde ovaayo n'otegeeza kiki otegeeza n'olema kuyita mu bya properties because if Chameleone omugyeko ennyumba essaawa zino atadde muzigo masinga bajja gamba Chameleone asobola okupangisa apartment guba muzigo, ennyumba teba yiyo. Buli lwobeera nga ennyumba gy'olimu ya landlord teba yiyo, ekyo ky'oba olina okubeera mpozi nga ate oba oli awo okola ki otegeera. Mu mbeera eno Danera tandika okubeera ng'okola ebintu because abaana abasinga ojja kwekanga nga bawulirira mu ggwe because gwobeera nabo naye taata waabwe muwe ekitiibwa abeere ng'ali valid bulungi nnyo ddala eya bulijjo. Mick Wine avuddeyo n'alumiriza Ragadi ku nsonga z'oluyimba olwa oyagala cash ye lwayita Zuena ennaku zino n'agamba nti ffe twateesa bulungi nnyo ne jjajja Ragadi era buli kimu akimanyi sibbangako ku luyimba lwe mbuba simanya kyoba siina kintu kyonna kye nali nkoze nga tekiri mu layini bulungi nnyo oba kitya nedda. Buli kimu kye nakola nakikola mu butuufu bwakyo. Jjajja Ragadi teyeegaana. Namukubira essimu ne tusinkana Kavejja Vaasi. Nza tujja genda mu banafu abakafejja Vaasi babeere nga batuwa oba oli awo footage tulabeko bano abakulu basinkanako. Bayinza okuba basinkana nakyo kituufu naye ng'ensonga ezaali zibasinkanyiza ate zaali ndala nga zaali ndala nnyo bambi ng'ensonga tezaali ng'ensonga ezaali zibasinkanyiza tezaali zaaki nga tezaali za luyimba naye nga yagamba but anyway bibaawo if somebody wants to sell a song basobola tukolewo akabadi bwe kati kubanga baaba ne Mick Wine nze mumanyi ku nsonga za ssente si mwangu. Nsonga za ssente si mwangu. Oyinza okudda eyo n'olowooza nti yamuwa nga teyamuwa obanga ekituufu kiri nti nga yamuwa kuba ne Jjajja Ragadi naye si mwangu ku bya ssente. Kati byombi toyibuusa maaso kino nakiri ng'oba oli awo bombi baali balina okutambuza amawulire ennyimba zisobole okubeera ng'oba oli awo ziyitimuka mpola otegedde oluyimba lusobole okudduka lutraining kubanga amawulire gabeerawo oluusi gabulaabula mu mpola bwemanyi okubeera nga gabulaabula mu mpola ate buli omu n'abeera nga ategeera nga bwe kitambula olunaku ng'olwo
olwaleero anyway tukyagera mu maaso mpozi ate wano kukwemala Radio Diaspora Hit online station nimu kubeera mpozi nga ate I'm winding up olwaleero enkuba yakedde kutonya naye ku luguudo lwa Serena mpozi ate Nile Avenue waliwo emmotoka obooli awo ey'ekika kya Toyota Sienta yakedde kwefuula. Abantu abaddemu bafunye just minor injuries ababaddemu tetunnategeera naye kirabika kivudde kubeera manyi ku makya awo ku luguudo badduka abamu babeera bava mu mabaala agali around kati ekyo kirinza okubeera nga kiviiriddeko oba oli awo emmotoka eno okubanga ate oba oli awo yeefuula naye tubasaasidde nnyo nannyiniyo ekirungi temuliimu bafudde mu mmotoka eyo temuliimu bafudde kati kitegeeza ki nti muvuge bulungi enkuba bwe banga etonnya tekiseetaagisa kubeera ng'ovuga akawalabuko keesonyiwe otherwise kalinza okukuleetera ebizibu ate byotasobole enkuba eri mu kutonnya ogenda olinnya mu breeki zo nga tokwasaamu egguli eddala njagala osembayo nalyo eri trendinga lya bannaffe mpozi waba oli awo aba Uganda Airlines abaga bagenda kusooka bawumulemuko bakanike emmotoka ennyonyi zaabwe naye okusinza ku balabiddwako nga bakanika ennyonyi zino ng'ate baddugavu kati abantu ne bagamba bannaffe tukize tugaane abantu bano abaddugavu naddala Abannayuganda bamatira nnyo okulaba nga ku bamakanika oba ku kintu kyonna ekikolebwa kasita kibeera nga kiri tekiniko nga kiriko omuzungu naye abantu betulaba abakanika ennyonyi zino baddugavu oli n'agamba nti ogenda kulaba ekigo wano eno mu bbanga yabadde compliments z'abaana so Uganda Airlines ndowooza kituufu ba engineer baffe bali qualified, very qualified, but let them be accompanied with the whites. Oli yatusero gamba nti nebe kuba ko omuzungu nga byakola tabitegera nga tamanyi kyakola abantu bajja kubeera comfortable bagambe yes oyo ye waffe mubere bulungi mweraba.